Abwino omukambwe azuuse ku ffujjo Alien Skin n'abayaaye be bye baakoze ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Kigambibwa nti bano balina olukwe olw'okugazzaawo ekitebe kino. Nkusaba osubscribinge naawe atanaba kulayikinga genda maaso obeere nga mwanatu olayikinga vidiyo eno. Kale kankuwa katambi katono nnyo. Fankoni Forest simanya si kitebe kya Nope. Omanye mirundi Alien gye yakalumba Bobi Wine ng'asirise. Oyo Alien yatandika dde okulumba Bobi Wine. Kwa buli walumba Firebase abalumbye Bobi Wine. Until when people got tired by the way. Nze saagala eni UP nekuluno batuufu. Ekyo kivubuka kizze kiprovokinga Bobi Wine. Sa empologoma ebbiri tesobola kuba mu kiyumba kimu. Ani agambye Alien oli empologoma? Who told you you were lion? Alien Skin oli kamyu. And from today and you were rabbit. You were rabbit tewerimba abo basiru banno ku TikTok bayaga banno be bakulimba. You cannot be Bobi Wine and you will never. Elebye yabikugambye yakulimbye. Mbu you are the new Kyagulanyi, you will never. Under this sun I tell you the truth, you will never be Bobi Wine. Nekyakola Bobi Wine tokimanyigwa. Ebyo tulema kindi simama mu Fankoni Forest olinga musalamala. Buli omu asobola okukoppa omuntu, but being that person, you were a bit. Oli kamyu mu mpologoma toliimu. You were a bit. Oli kamyu nange nkwesobolera gwe. Ne Bobi Wine mwamututewo nange Junior Alien Skin mwesobolera. Kamyu akawedde emirimu abeere yagaya nkwakyo. Toddamu kwegeraageranya ku bantu gwe. Wakajja olina biyimba ebitanyuma ngo nse ndi mpologoma ani akulimbye olinga omusalamala. Totandika nawe kwewa binyanya bya kisiru Alien. Ani atakulaba wano ng'owunya ensugwe? Ani atakulaba? Bannange obukookolo obuzanyira mu nnimiro z'abantu. Kati sebo omaze okufunawo ku bumiliyoni 15 kati olaba ogezze. Ne banne temwerabiranga gye muvudde. Kale mbuze abaana ba Nope be bawagira ekisajja ekyo. Bafuuti soja aba Nope be baaliyo bambi nga bamuwagira. Balowooza bawagira muntu. Kumbe tebamanyi baleeta kiwemmeneko. Omuntu ng'oyagala kutestinga karakita ze muwe ssente n'obuyinza. If you want to test a man's character, give him money, power and fame. Omuntu bw'asigala ng'ali hambo ng'ayina erinnya ne ssente muwe ekitiibwa naye Alien Skin gw'atannabalawo na myezi 4 nawe sebo otandise okwegeraageranya ku Bobi Wine. God must be crazy. Kivedi nayo monda we Chinekeme. Oli ki Alien mbu oli mpologoma? You will never be Bobi Wine. Ekyo nkugambye mazima. Let nobody lie you. Ne bw'ona akola byonna simanyambo amwe ghetto gladiator. You ghetto is a mentality. It's not a place. Ghetto si for. Banji Abutelefu nno embeera bwetyo bweri nno saidi zeeyo ye mukulu Tamale Mirundi Junior kansubire ebigambo bye bwe muti omusobodde okubeera nga mwanatu mumwewulirirako talina kigambo kiwoomu kyonna eri omukulu Alien Skin okusinziira ku kintu kye baakola lunaku lwali Lwakutaano ne babeera nga bagenda ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform ne bakolerawo effujjo ate nga ffenna tukimanyi Bobi Wine oba n'abakulu bonna ab'ekibiina ekya National Unity Platform tebalina kye baali bakoze mu vubuka oyo naye bo bagenzi ne babeera nga mwanatu bakolerawo effujjo. Guno nno gwe mulundi gwensoose okulaba nga buli muntu avudde mu Alien Skin, buli muntu ng'anenya Alien Skin olw'ekikolwa kino.
ekye yakoze. Buli muntu yamuvuddemu n'ababadde bamuwagira bennyini bategeezezza nti ku luno yayokyezza, ku luno kye yakoze kyasusseemukko era singa atatunula mu mpisa ze yandikomekereza bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kankuwa Katambi waliwo bwino omulala azuuse era ng'agenda beera mu katambi kano kengenda okuzannyira naye nga nkusaba likinga, subscribinga naawe atanaba akusubscribinga. Babadde baagala fracas ebeere nga y'amaanyi awo mu kulwanagana awo bali babadde stand by class 1 abamu kyale babadde bagenda kujja n'omulambo basuule omulambo awo basuule omulambo ku kitebe kya Nuupu banoonya ekintu okuggala ekitebe kya Nuupu kireme kuddamu kutambuza mulimu gwonna era ye ddiiru aliyeni gy'aliko kuggazaawo kitebe kya Nuupu. Nkugambye deployment 1 yabadde wa Ssenyonga, deployment 2 yabadde wa Kakande, deployment 3 yabadde wa Bujingo, deployment 4 yabadde ku Mochale e Mulago. Nga bagala kuleetawo omulambo awo, baleeta omulambo basibewo akaguwa nga byonna ebirimu kompyuta biki fayiro tewali bikwatako mpaka ng'okunoonyereza kuwedde. Gy'emyaka emeka okuva kati. Era eyo ddiiru Alien Skin yagiriddeko miliyoni 40 ze bamuwadde okuwaaba abavubuka be yazze nabo. Miliyoni 40 ze bamuwadde, miliyoni 50 Alien Skin ze yakutte. Era kiki ekiddako okumukuumira mu mawulire biki Bujinga agenda kusituka ave ku Kanani agenda akyalire Fangoni okulaga nti nno azzeeyo wansi ku ground okunona abeetaaga Yesu. Bw'amala obbabuulirayo enjiri era bajja biteekako live nga Bujinga ali mu Fangoni abatuuziza bonna ababuulira enjiri oluvannyuma Fangoni ejje ku Kanani. Ku mukutu Jika Media kukyali kusaba subscribing atanaba ku subscribing naawe atanaba kulikinga video eno genda maaso buterevu oberenga mwana to jimpera like embeera abwetyo bwekyali side zeeyo kansubire ebigambo by'omukulu oyo obyewuliriddeko kulwategeezezza nti kano gwabadde mupango lwabadde alukwe lwakugazaawo ekibiina ekitebe ekikulu eky'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Tino olutalo olwabaluseewo lwabadde lwakubeera nga bali babaprovokinga kakati bwe bajja mu mbeera nabo bareactinge mu mbeera eyo nga bw'owulidde baleetewo omulambo nga bw'owulidde mu katambi k'omukulu oyo. Nagamba amawulire gonna tugakuleetera oba matuufu oba mafu naye nga tulina kubeera nga ogatwalirawo kubanga omutimbagano gutambuza amawulire mangi. Mu mawulire gugatambuza mubaamu amatuufu weewaawo mubeeramu n'amakyamu, so gwobeera olina okusooka obutagatwala siriyasi mpaka nga gamaze okubeera nga gakonfamingibwa. Naye ng'okusinziira ku information essaawa eno eriwo omukulu yoyo kansubire ebigambo bye musobodde okubeera nga bwe mutyo mubyewulirirako nti guno gwabadde mupango lwabadde lukwe nga lw'amaanyi era bo ab'oku National Unity Platform balina amaanyi mangi okusinziira ku mbeera eno nti tebareactinze basigaddeyo mu mbeera yaabwe ey'obukkakkamu kubanga luno lwabadde lukwe lwakubeera nga alugazaawo kitebe kyonna okumala emyaka almost nga 3 naye luno dwo abalusimattuse. Embeera nno bwetyo bweri side zeeyo naye nga yo abaana naddala abaana abannankyukakyuka abawagira Bobi Wine si basanyufu eri omukulu ono Alien Skin. Ate ekyenjawulo ne ku luno n'abo bonna ababadde bawagira Alien Skin ku luno ate byakyuseemu kubanga mwene embeera yonna bamunenyeza dda. Omutimbagano gwonna guli mu kubeera nga mwanatu gumusabula olw'ekikolwa kino kye yakoze kubanga abantu balumba tebamulumbangako tebalina kye baali bamukoze naye ssebo abampembe bagenze ne bakola effujjo mu mbeera gy'olabira ddala nti oba
bali balumbye balina kibali bamukoze naye nga bw'otunula tebalina na kimu kyebaali bamukoze. Embeera nno bwetyo bweri nga ye Alien Skin bwe twogerera essaawa eno ali ku ntandaala. Abamu baateeseza n'okuteesa nti n'obucupa butandike okuvuga ku stage nga we bakola Big Eye mu kusooka ndowooza mujjukira. Kakati embeera eyo baagala na kugiteeka ku Alien Skin nti obucupa nabwo bubeere nga bukola ki, nabwo bubeere nga abuvaayo ku bivulu naddala bino ebigenda obeera mu bikujjuko bino ebya Christmas, babeere nga bamukuba obucupa tebamukkiriza okuperforminga ewantu wonna. N'abalala basabye Bobi Wine nti asooke azze Kyagulanyi ebbali akomyewo Bobi Wine oli omukadde gwe twali tumanyi oli yatambuliranga muziwo baasi n'akola effujjo mu kibuga mwonna. N'abamugamba komyawoko ku Bobi Wine omukadde, ebisajja bino obiragire ddala nti gwe towena nti toli wa bulijjo, birekeraawo kubeera nga mwanatu abikumanyira. Mwenna gwe mumanyi Bobi Wine owedda teyali musajja mwangu, yali musajja muzibu nnyo era bayimbi bangi nnyo abaakaaba ku lulwe ng'abakubye nanti nga yasinga eggaali wano e Kampala. Kakati nno abaana abawagira Bobi Wine bagambye Bobi Wine yandibadde akomawo mu eri version enkadde. Ono Kyagulanyi gwe bamanyi president n'asooka amussa ku bbali n'akomawo mu style ziri zennyini enkadde, n'asooka asomesa ku baana nga Alien Skin essomo ne bategeera kibanda omutuufu ddala yaani. Embeera nno bwetyo bweri ku sayidi zeeyo, naye nga ye Bobi Wine tannaba kuvaamu kigambo kyonna, talina kyeyayogedde ku nsonga zino ezabaddewo era nga tukiwa ayinza n'obutakola ki, ayinza n'obutazogerako wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kale ankusaba subscribinga ku mukutu guno gwa Jika Media, likinga video gw'atannaba kulabika nga mwanatu ogirayikinga, wekumire ku mukutu obeere nga mwanatu wekumidde mu kumanya. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera, mbagaliza sekukulu ennungi, mweraba.